But I want to tell you, Muhoozi, I don't fear you, man. I don't. I can't be intimidated by these criminals. If I don't fear your father, then what about you? I just ignore you because you're not worth responding to. We are dealing with a bigger dictator. And by extension, dealing with you. So, the world watches everything. They know where I stay. I don't move with guns. I move alone. Mbera magere. Okay? Nanjanga dokumula bakonge mondu za zijeko na sika wali. Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yenayina ali eyo gwagala otweyungako kirya wansi awo waliwo ekigambo subscribe ojja kuba osobola bulungi nnyo okikoonako obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo mwabali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Olunaku olw'eggulo Pulezidenti wa NUP wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yasinziddwa okwo ku bibuuzo yadde bimubuuzibwa okwanukula General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force n'amugamba nti nno nze sikutya ssebo tolowooza nti nno nkutya kubanga ajjukira emabegako awo General Muhoozi Kainerugaba abadde avaayo ng'apositinga ku mukutu gwe ogwa Twitter nga yeebuuza Bobi Wine ng'agenda maaso n'okumuvuula nti ka Bobi Wine nga tekanzira mukaliwa oba yatya yantidde. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kwasinzidde okubanga amwanuka n'amugamba nti nze Muhoozi sikutya wadde n'omulundi n'ogumu olaba sitya kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni kati ate ggwe mutabani we sikutya wadde n'omulundi n'ogumu wabula obutakuddamu mba nkwesonye kubanga nze mba ku nsonga zijuna ggwanga mba siina budde bugenda mu maaso ne nonsense w'okuddamu General Muhoozi agambye ye abeera bize emirimu gye egiyamba eggwanga ali ku bintu bimuzimba talina budde bwa General Muhoozi Kainerugaba amugambye nti nno ewange gye nsula mumanyiiyo sitambula na mmundu sitambula na magye nsula magere so bw'oba onjagala iyo oli wadde mbotteeka wansi naawe mmundu n'ojja emagere ne tweragamu kubanga oli mu kunnoonya nze magere gye ndi sivangayo wanjagala gy'oba onsanga yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine Pulezidenti wa National Unity Platform. Ebigambo ebyo abyogedde ng'asinziira wali eri Makerere e Kavule ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform w'omukwano gwange. Eyo gy'atangazza ensonga nnyingi nnyo z'ayogeddeko era ezisinga tugenda kuba tuzikuleetera kuba ebibuuzo bingi nnyo byabadde addamu mu conference eyo eyatuuziddwa olunaku olw'eggulo. Kati ndowooza General Muhoozi Kainerugaba kati ndowooza n'abeera mumativu kuba omusajja amaze n'amuddamu ku kikyabadde anoonya. Kutegeeza nti n'okyali ku Yugi Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza gw'ayagala otweyungako nagambye genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mweraba.